Kalangwa yava gye yava najja asenga Kayunga n'afuuka bulooka wa ttaka. Ettaka nga ebyapo babifuna atya nga tewabyamanyi. Naye nga Kalangwa bw'atuuka okusengula abantu asengula byalo na byalo. Ng'alina amaanyi ag'emmundu, ag'essente n'ag'eddogo. Yali mulogo. Ng'agoba buli kiramu ku ttaka. Era njagala okugamba nti okumanya Kalangwa abadde mugumu yaludde n'okufa yalwawo. Nedda. Sikulimba. Twendeza ku busungu mwami. Kalangwa yalwawo okufa era yalwana nnyo. Yali badde yafadde emyaka 2 emabega. Ku bikolobero bye yakola abantu b'e Kayunga. So abantu abamu temubanenyanga kusanyuka ng'abalala bafudde. Kati abaana ba Kalangwa banyiize nnyo era ne banyiikaala nnyo nga era baasaba Gen Muhoozi abayamba akwate buli muntu eyasanyuse. Baana ba Ffeffeka Sserubogo kitaabwe bwe yafa ye nno Kalangwa yafudde ng'alina kyabalekedde kuba Kalangwa yeekoledde yabadde bulungi kuba omuwala yakoze statement n'agamba wadde mumusse bino temugenda kubitwala. Bajja kubitwala n'oyo omuwala naye bajja kumutta. Ekyase kitaawe naye kijja kumutta. Si kinene kyoyogedde ekyo. Nkubuulira mu system eyo mwe tutambulira tumanyi system bwekola. System nakugamba ebigambo byo kambikubuulira obyetegereze. Egamba tebalina kibooko naye bakuba. Okitegedde? Tebagoba badduka mpola. Bagoba mpola baba bakugoba bagoba mpola. Tebadduka misinde gino gya kafubituko naye baweekeeza. Oweekeera n'omuwuliramu. Nagamba nti bwe bitandika ebintu byaffe tebikola birwawo okukola naye bwe bitandika okukola sisitimu tedda mabega. Bikola butasamuka butasamwoyo era tewaba azikiza tewaba ayimiriza tewaba azza nnyuma kasa sisitimu etandika okukola. Kati sisitimu yatandise okutambula. Nze ebintu ebyo mbiruddemu ebbanga era bwe ntunula bwe ndaba nembuza nti kati ono yafudde ki? Ne mumanya nti kakati oyo abo bamukozeeko kye baamukola. Nejjukira baalaajana ne bagamba mu kuziika Ffeffeka Sserubogo nti Ffeffeka Sserubogo ne buli baddi ajja kufuna obuki obwenkanya. Naye ekibi nti obwenkanya nga buyita mu mbeera eyo bulinga kibuyaga. Bw'aba agenda ne by'ataaleeta agenda nabyo atwala ne by'ataaleeta n'abuuliranga. Nina ekibuuzo njagala kumanya obadde yogera ku nsonga ya Ffeffeka Sserubogo. Afa atya atandika atya okuyingira mu lutalo? Ye bwe yafuna obwa chairman n'alangirira nti ajja kulwana n'ab'ettaka era n'atandika okulwana n'ab'ettaka. Mwami Kalangwa e Kayunga tewali muntu atamumanyi. Ate Nantaba gwe mugamba nti yasanyuse. Nantaba tomunenya kusanyuka. Nantaba n'okuva ku bwemupi abadde Kalangwa. Nantaba n'okuva ku bwemupi abadde Kalangwa. Kalangwa yakuba Nantaba n'amusuula ku ttaka. Lutandikirawo olutalo waabwe. Olutalo wakati wa Kalangwa ne Nantaba era lwava mu kusengula abantu ku ttaka. Nga Kalangwa yasengula abantu with impunity. Era ffe abadde balwana ne gavumenti eno mu kusengula abantu ku ttaka. Nga tugigamba nti waliwo abaana n'ebyana. Sam Mayanja Kalangwa atuuse kufa nga Sam Mayanja talinnyangako Kayunga. Naye ng'eno abadde afuguyiza naye ng'eno ewalala yona Sam Mayanja akulaga nti akola. Naye ng'e Kayunga Kalangwa asengula kyalo ku kyalo. N'asengula wano n'ateekawo abagaga, n'asengula wano n'ateekawo abagaga, n'asengula wano n'ateekawo abagaga. Abadde wa Nnyondo ye yali bulooka ow'ettaka naye bw'afuna ettaka lye n'afuna ekitaka kye kya square mile nga yabala abantu bawo banafu ng'alina kikiri yalinga then n'atetenkanya n'afuna akamwanyike. Tumuteeseemu kaduleva yavuga speedi n'agenda ku Shell we banywa amafuta gaabwe aga gavumenti. Twasanga emmotoka endala zinywa eyaffe n'eteekawo. Omwana w'amafuta bw'ateekamu olupiira luleeta amafuta mashini n'evaako. Nali mu mmotoka ate sibagamba byakujubisa. Ne muyombesa nnyo ne mugamba lwaki okyamye gavumenti ndowooza temuyinaawo mafuta baganyi buganyi vuga motoka tugende ku mafuta gani ga Kalangwa.
bambi dureva ate nenti okumuvuma ate omanyi njaka nnyo mumanyi ate naye awo nentyamu okumuvuma naye namuvuma ajja kutukosa nawuliriza luno oluyombo lwenteesewo navuga emotoka netugenda ku mafuta gaani netutuukawo ne bateekamu amafuta mangu mangu nnyo ne tusimbula okuva ku mafuta ga Kalangwa tuba tulinyalinya Ntooke ambulance nebuza omuliro neŋŋamba eno esi ya ambulance ya Honorable Lugoloobi nti asi eri enkadde naate empya nembagamba ate empya yebuziza omuliro nemugamba tuleeva oli ku biki oli ku katemba ki naŋŋamba Gustini nawe omanyi motoka jangu okole ki jangu olabe nga duleeva alinya ku accelerator ng'emmotoka tekola ki tegenda naye ate kiki ekiri wano bambi bwe baalaba ndowooza ne balowooza nti tujja kulowooza nti be bali mu bikola ne bakubira ambulance endala bennyini nnyini abaana ba duleeva